Happy Sabbath abooluganda mmwe mwenna abatwala obudde ne muwuliriza omulimu gw'enjiri Missionary Report nga bwe guba gutambudde okuyita mu wiiki buli Ssabbiiti ku makya. Kantwale n'omukisa guno okukwebaza gwe wenna asobola okuweerezaako munno eyo yonna gy'ali bambi bw'aba tasobodde kutuuka mu budde mu ssomero lya Ssabbiiti. Nkusaba bambi tosubwanga okuwulirizanga omulimu gw'essomero lya Ssabbiiti buli ku makya. Omusumba Yusufu Ssenkubuge kajjampa eyo. Ssabbiiti yaffe eya leero eriko ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokutaano 2026 era nga njagala bategeeza nti DRC twavuddeyo kati twolekedde ensi endala nga n'ensi eno eyitibwa Kenya. Nga nange kamwa kwogera nze Rita Nola Walungama wenajja Nankumbi SDA. Kanjogereko bitono ebikwata ku Kenya. Kenya national animal is lion. Nga naffe bwe tulina crested crane. Kenya ng'ensi nayo erina ekibuga ekikulu ekimanyiddwa Nairobi capital city. Si ekyo kyokka, Kenya erina national parks eziwerera ddala 5 nga zino nno baaziteekawo bambi okuteekangamu ebisolo byabwe eby'omu nsiko wild animal nga kino kibayamba bambi obutazitta. Ssabbiiti ejja nja kubayongerako ebirala. Gwo omutwe gwa leero guliko gugamba nti omukisa ogw'obutawulira kiggala era nga gukwata ku musajja wa Katonda Oberiyo. Bwana mukulu Oberiyo atottola olugendo lw'obulamu bwe. Njagala okubuuza, guli biki? Olina amaaso era olaba? Olina amatu era owulira bulungi? Oba olina emikono n'amagulu nga bikola bulungi? Nkusaba wulira emboozi ya Oberiyo otegeere ewa bw'ogwa. Omwami Oberiyo agamba bw'ati: akolanga principal mu ssomero ly'abaana bakiggala eryasookera ddala mu Kenya nga lino lya aba Seventh Day Adventist. Principal Oberiyo agamba nti mu mazima tekibadde kyangu kufuna baana naddala abasomera mu Kisulo boarding school. Agamba n'ensonga gye yazuula mu bitundu by'e Kenya ebimu obuggavu bw'amatu kitunuulirwanga ensobi obanga obujulizi obw'enkomerero obw'ekikolimo mu maka ago mba muzaaliddwa omwana kiggala. Kubanga bo ng'abannansi b'e Kenya bagamba nti oba oli awo omu ku b'omu kika ekyo oba jjajja oba maama w'omwana alina kye yakola nga kikyamu ekyaviiramu omwana oyo okufuuka kiggala. Bo bakimanyi nti Katonda y'aba abonereza ekika ekyo okufuna omwana bw'atyo omuggavu w'amatu. Principal Oberiyo anyumya emboozi. Tekizibu kyekyo abantu bo ng'abantu tebakkiriza nti okuggalwa amatu kiyinza okuba nga kyava ku buzaaliranwa. Tebakkiririza ddala nti kiyinza okuva nti kyava mu ngeri ng'omwana azaalibwa. Era tebakkiririza ddala nti kiyinza n'okuba nga kiva ku bulwadde bwonna bwonna itisi. Bo bannansi b'e Kenya bakimanyi bulungi nti okuziba amatu kibonerezo. Kale olw'ensonga eyo enkulu abazadde abamu bannange kibaleetera okukweka abaana mu maka gaabwe ddala singa bakizuula nti omwana aba afuuse kiggala. Wano wagambira ye nga principal akolera mu ssomero ery'abakiggala ali ku kabwefube w'okusomesa abazadde nti obulema bwe butyo tekiba kibonerezo. Bannange nange kampuze eyo gye muli mubalabako abantu bwe batyo newankubadde si w'amatu obulema bwonna babakweka abaana tebabafaako. Wano njagala kuyisaawo bannange ffe ng'Abadventist tulina naffe omukisa. Tulina omusawo waffe akola ku nsonga bwe zito, dokita waffe Nalujja, omusawo Mrs. Sirunjogi nga nonnoono asabira kanisa yaffe ey'Ebweyogerere. Nkusaba bw'oba olinayo omwana oba omuzadde alina omwana bw'atyo mumutuukirire abalindiridde. Ekisinga okuzzaamu amaanyi very soon agenda kutandikawo essomero ly'ebyo by'abalina obulemu. Mukama mulungi munsonyiwe ako nkayisizaawo kanzire ku mulamwa.
Senkulu Principal Obedio agamba emboozi gy'agenda okulima byamutuukako era obulamu bwe bujulirwa bufaanagana ensonga eno. Anyumya emboozi engeri naye gye yazibamu amatu n'afuuka kiggala. Agamba yazaalibwa ng'awulira bulungi ddala nnyo, naye ate ebyembi kitaawe bambi n'agenda n'afa ng'akyali muto. Taata bw'afa n'amulekera maama ebyembi ng'ate maama naye muzibe w'amaaso. Obedio yagamba maama we okubeera omuzibe w'amaaso tekyamuggyako ye kumutwalanga ku kkanisa buli Ssabbiiti. Ate naye Obedio bwe yakulangumu ate ye n'atandika okutwalanga maama mukulembera okugenda ku Ssabbiiti. Obedio agamba ng'awezezza emyaka 13 yalumbibwa ekirwadde eky'omusujja gw'ensiri malaria. Kale baamuddusa mu ddwaliro ery'okumpi. Nga bamutuusizza mu ddwaliro eyo abasawo baakola ekyamangu ne bamukuba eddagala ery'amangu. Agamba nga bamaze okumukuba eddagala ly'empiso bwe bati yawulira obulumi bw'atayinza kunnyonnyola. Mangu ago yatandika okuvaamu omusaayi. Wano abasawo we baalabanga embeera ebasobedde baategeeza baamuleeta bamudduse mu ddwaliro eryokubiri. Nga batuuse mu ddwaliro eryo baamwekebejja era baamutegeeza nti gye baali basoose mu ddwaliro erisooka baali bamukubye eddagala nga lyali likosezza okuwulira kwe. Obedio yagamba wano abasawo baamutegeereza nawo nti okimanyi nti ogenda kubeera kiggala. Nange singa omusawo akigamba gwe ozaako ki? Obedio agamba obulumi bwamuddamu ne bumujjula. Lwaki? Agamba nti yali amaze ebbanga ddene mu ddwaliro ng'ate alaba abalala bajja ng'ate nabo balwadde baamusujja ogwo gwa malaria babajjanjaba ne baddayo ewaka waabwe nga bawulira, kyokka ye nga bamubuulidde tayinza obutaddamu kuwulira. Obedio yagamba yamala n'awona era n'asuubirwa n'addayo ewaka waabwe. Anyumya emboozi ng'agamba nti we yatuuka ewaka waabwe okuwulira kwe kwennyini kwatandika okusebengerera ate ekyaddaku yatandika kuwulira ng'awulira amaloboozi amangi ennyo ku mulundi gumu. Kale wano baamufunirayo ebikozesebwa okuyamba okuwulira okusengejja amaloboozi. Agamba kaamuyamba naye ng'awezezza emyaka 14 yafiirwa okuwulira ekyenkomeredde. Bambi puwa booyi ate nga maama muzibe. Ekyobutawulirirako ddala wadde n'akatono nga kimutuuseeko newankubadde abasawo baali baamugamba. Obedio yagamba tiyawuliranga amaanyi gamuweddemu. Yeefumiitiriza muli nti nze omuntu eyali awulira obulungi kati ngenda kubeera kiggala. Yatuuka n'okubuuza Katonda oba yali amubonereza. Naye wakati mu kusoberwa nga n'essuubi limuweddemu, Obedio agamba bannange yafuna essuubi mu Bayibuli bwe baamusomera mu Yeremiya essula 29 olunyiriri 11 awagamba nti kubanga mmanyi ebirowoozo by'endowooza gye muli bw'atyo bw'ayogera Mukama, ebirowoozo eby'emirembe so si bya bubi. Obedio yagamba okusinziira ku kyawandiikibwa ekyo yatandika okwekuŋŋaanya, atandika okwegattagatta n'okweddamu nti osanga okubeera kiggala nteekateeka ya Katonda. Yalowooza nti osanga okubeera kiggala Katonda yali ayagala ayambe abalala alinga ye ng'ali mu kufumiitiriza byonna. Yafuna ansa. Bw'agifuna yagamba ebigambo bino nti mukakafu era mumativu nti ye obutawulira kwe bwali kimu ku nteekateeka ya Katonda nga munono we yamubeera n'omukisa. Ne wano we wavudde n'omutwe gwa leero omukisa gw'obutawulira. Mukisa ki gwe yafuna Obedio mu butawulira bwe? Agamba nti newankubadde yali afuuse kiggala okusoma yasoma era n'amalako emisomo gye n'afuuka omusomesa omukugu. Bw'afuuka omusomesa baamuwa okusomesa mu ssomero lya Mwattu Adventist School for Deaf Children. Obedio yagamba wayita akaseera katono ate nga bamuteekako obukulu obulala obw'okubeera senkulu w'essomero eryo. Bannange gwe si mukisa.
anyumya. Essomero lino liri wakati w'abaana 73 nga bali kuva ku myaka 4 paka 18. Musanyufu nnyo nti abaana bano bambi bafuna obuyigirize obw'ekikugu mu mbeera y'obulamu bwabwe. Si ekyo kyokka, bayiga n'okusoma Bayibuli n'okubeera n'enkolagana ne Katonda kinoomu. Ekirala, bwe basoma Bayibuli bambi baakiyiga, baalaba nti mwalimu n'abalala abaali abazibe bakiggala mu Bayibuli. Kale wano nga Principal Obedio wakkaatiriza ng'alina abaana bano ng'abategeeza nti Yesu ajja mangu era ajja kubazibula amatu. Akkaatiriza n'abategeeza bakiggala nti emirembe gyonna temugenda kubeera weemuti, Yesu bw'aliba akomyewo naffe tugenda kuddamu tuwulire nate. Principal Obedio omuzibe yeebaza Katonda nti okuva mu 2012 balina abaana kati sofa 97, naye nti ku baana abo 97 abaana 26 bannange baasalawo ne beetwalira obulokozi era ne babatizibwa. Tugamba tutya? Musanyufu nnyo olw'okubeera kiggala ate nga yaweebwa omukisa okulembera essomero lya Mwattu Adventist School for Deaf Children. Agamba akimanyi nti yali nteekateeka ya Katonda gy'ali ye okubeera kiggala. Akimanyi nti ye okubeera kiggala Katonda yali amutaddewo ayambe abalala abali mu nsonga ng'ezize. Wonderful, very wonderful. Ampuliriza sabbiiti eno weebaza Katonda olw'ekyo ky'oli oba okulima bukolimi. Musanye eringi Obedio lyalimu omuwandiisi w'omulimu atwala omukisa guno okutwebaza. Bambi ffe ffenna abasobola okuwaayo ekirabo kya sabbiiti 13 mu 2023 nti ekirabo ekyo ekyaweebwayo bannange kyakola omulimu omunene okugaziya essomero lya Mwattu Adventist School for Deaf Children. Ekirabo ekyo kyasobola okuteekawo ekisulo ky'abalenzi ekipya n'abawala. Ekirabo ekyo kyaweebwayo mu 2023 kyasobola okuteekawo effumbiro eppya wamu ne dayiningi abaana bano mwe baliira. Lwaki? Emabega baali baliira mu kibangirizi nga n'effumbiro bambi bibaati. Babeebaza nnyo bambi. Mmwe okugabana n'omukwano gwa Yesu n'abaana mu Mwattu Adventist School for Deaf Children. N'olw'ensonga eyo, kooti eno ey'okubiri 2023-26 batusaba nate okukola omulimu okuyita mu kirabo kya sabbiiti 13. Batusaba tukwate wala nnyo ku luno kubanga bagenda kutandikawo essomero eddala Merisho Adventist Community Nursery School nga lino ligenda kusomesa abaana ku bikwata ku Katonda mu Kenya. Omumeesani ampuliriza bambi nkusaba nange awo ku bbaasa awo awali 13th birth bambi teweerabira baako kyoteekamu buli sabbiiti. Teekamu bambi. Weebale nnyo omutima omugabi, weebale nnyo omutima oguyamba era nsaba Mukama akikubalire. Nkwagaliza sabbiiti ey'essanyu n'emirembe.